Welcome to my YouTube channel. Elisa Nicholas Sekitende. Please subscribe. Mbaniriza nga bulijjo mwebale kutaba n'okutugoberera. Kaakati amawulire ge mbaleetedde waliwo akasattiro obweraliikirivu n'obunkenke ku kyalo Magatto zone mu town council y'e Kyazanga district y'e Lwengo olw'omuntu gwe bayise omufere Eyeyita omukulembeze omukozi wa President Museveni ssentebe n'atulugunya abatuuze n'abamu okubabuzaawo. Abatuuze ba Magatto zone bakulembeddwa ssentebe waabwe Muwonge John akiikirira abakozi Eyeyita Kaweesi ow'ebyokwerinda Magatto Yusufu n'abakyala Namusisi Sulayina n'owabavubuka Rashidi Kimera n'abalala ne balumiriza David Ssebuguzi okweyita Kyatali n'atandika okutulugunya abatuuze be okubabbako ensimbi okubabuzaawo ng'omu ku batuuze abaluguddemu ye Peterson Mwesigwa kati aliira ku nsiko nga takyalina Yegekaluba olw'okuyigganyizibwa David Ssebuguzi ne Ssebuguzi naye mwali ng'akkaatiriza ebigambo bye nga Mwesigwa bw'ali omubbi bw'ali omufere n'ebintu ebirala bingi. Kamubalabeko wano mwebale kutugoberera. Era nja kusaba abantu baffe aba Magatto kutumaliza midiya eno tufunemu ku ekusomesebwamuko wala nina binjagala okubanyonyoramuko ekiri okwekuuma kuba kino ekiri wano tekiri kupita Peterson Mwesigwa kitambula kigezeko n'ebitundu nga tubinayo abantu Anaye mugenda kunsonyiwa nga naffe bali bwe bakola kavidiyo ebyo biweerwazalwaza nendyoka nkulyako ebikoko ku lwalayo yogerera bange bonna talina bwajalaga naye omuwala ayimirira ku TV n'agamba nti babanyaga miliyoni 2 famire ya Chairman mukubakozi aba district akikoko ekyalo abo bonna bakulembeze nga ate vaisi wange naye ettaka lino lisagabulire wali agendoka bategeere ani chairman kubanga bali abali waggulu bo baali batambudde n'agata saaba mukangavule oba bamusomesa kyalina okukola tubuli naye wakati go wa environment oyo muzeeye gwe mwogedde naye ye sekuritale oli yenza abakyala ono owabavubuka olukiiko we akakiiko kano si muti Yusufu bebaziza nnyo ebintu bino mubiranga nga ebyokusaaga naye ebintu bino buwangu kubanze nali nfiirira mutuuzi ofisi yange yekubira enduulu polisi etuusa ate kuba feniki tiyagasi atukuba misi ate nga ofisi ero so tekyakola Museveni madamu Nakyolo mwenna abakulu abali mu gavumenti ab'obutebenkevu Kyazanga tewali butebenkevu olw'omuntu omu yajja mu 2015 tutumanyi gye yava n'agamba ava mu ofisi ya pulezidenti abya abantu nze nyinza okukubira abantu abakabalawo mu Kyazanga bonna nga beekusa kw'oyo omusajja Brian yabeeranga mu katale bamuveera takyalabika tetumanyi gyali omwana asikafu yakyanga embuzi wali ew'eriyoda kulinzigade tetumanyi gye yalaga naye byekuusa kw'oyo omusajja yamufera waliwo omwana yali asuubula pikipiki wali omusuubuza pikipiki tetikyamulaba ate ye baamutta amutera na Lukayi tetumanyi bantu baffe gye balaga naye abasajja balina gurupu nnene y'abafere tetulina wetuwaaba omwana twagezako gamba poliisi ne tugamba district poliisi region yo bagifuula amaka gaabwe Peterson ekyemisana kirya ku region ekyenkya kirya ku district poliisi tetukyalina wetuddukira kali nga si tekivudde waggulu kutuyamba n'abapoliisi kati bamutya era ogamba wabira Peterson eka tebangova ku mulimu kati Muzeeyi Museveni tewali muntu asinga gwe n'abantu nze kiyamaani w'akaluluko mu Kyazanga Town Council naye abantu bwe bali mu kubonaabona olw'omuntu omu Peterson Mwesigwa eyafuuka ekizibu ye talina kyatabba
ente azibba sente azibba alina obufere akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda tukyana bwetulaga taata mutuyambe mujje Kyazanga mulabe temutulayo mu ofiisi tewali kiriyo mujja ku gulawundi mulabe ekiriyo abantu bagenda kukyawa ne gavumenti yaffe ennungi ereetemirire olw'abantu abenoonyeza ebyabo baba nkwegayira taata pulezidenti nze ne bwananzita Peterson nkimanyi agenda kunkolako obulabe era musemba kati okundaba omulaba nga temundamanya yanzise oba agenda kumbuzaawo ne bwanambuzaawo nze kasita njogedde kanfe nga njogedde ndase abalala basigadde ffena tusigala nga tuli beeraliikirivu nnyo tusobola n'okwebaka nga tuweebase omutima guli bweru gamba oba bagenda kutumba oba bagenda kuiga obutaagaliza empala nange ezo omuntu afunye akantu ke bakamwagaliza okuwaayira okulimba oba obutaagala mirimu oligyaliko ebyo bintu ng'ebyo nti buli kumakya bamukuba kibooko 10 buli kumakya bamukuba kibooko 10 netugamba banetukoze tutya wama buli omu bambi naatya ntugamba n'ekyamaani waffe bagenze mutta kati mukama atuyamba nibagaa nti babakutte balimbala tekoga ntutandika okuwulira ebintu ebyo naye lwakomawo bambi era nze namubuuza yuuyo nemugaba baŋŋambye nti babeera bakuba kibooko 10 ebyo ssebo naffe naye nga twali tulumidde oyo kyamaani waffe fe tumwagala nnyo era nnyo nga bw'okitegedde aba beenoonyeza byabwe ate n'okwagala okukyawaganya bali oli alina okweyita wa poliisi nga si wa poliisi kati awo n'ayagala kutiisatiise eko kyakufunaku mbeera ng'eyo nze bwendo bwendowooza era kyekigendererwa kyabwe kubanga oli bajja nakulaga nti yewa waggulu nnyo afudde waggulu nnyo ojja kukankana wanakusaba kino kibugu waliwo wano omwana bamuyita Rashidi bajja ne bamukwata wano bira mupango biki bamututte bamusibidde embalala eyo bamugjeeko ssente z'okukakana naye nga bamubbye kati ye bambi engeri gyali nti muvubuka ate akyatambuza emirimu gye agamba nti bwe naayogera leero we banankwata bajja kunyiga bunyizi naye gwe oyogera ne bakutta ate n'otaasa abakoze eki abasigaddewo amateeka gamukwate atunnyonnyola eddala miliyoni 2 ze yalumiriza nti munyarwanda yazinyaga oba teyazinyaga kubanga nange nkyansobola okunyagibwa ng'ate sibitegedde bituufu oba si bituufu ekintu ekiremeza abantu baffe ab'owansi enkulaakulana kutya kwogera n'okunyigirizibwa abantu bawana ekyazanga tebaagala ani amusinga emabegeko eri waliwo era omunyarwanda omwana gwe bakuba amasasi ne bamutta bamuyitanga siiki kati embeera eyo bannaayi yeetaaga okugobererwa okulondoolwa baatulugunyizibwa baakubibwa mu butuufu ffe tufunye n'okweraliikirira kuba tetukyalina bwesimbu tusaba gavumenti yaffe ya NRM n'abantu abalwanirizi b'eddembe baveeyo batulwaneko ffena abantu b'owansi n'okumanya amazima gasibukira ddala mu bantu ffe abatuuze ab'owansi so si kugamba nti ogenda kubuuza ku disitulikiti RDC abamanya ebyo bye bamutwalidde oluusi omuli obulimba oba DPC abamanya ebyo bye bamutwalidde omuli obulimba okwefula Kyatali ng'avunaanyizibwa kyekiba kisinga obulungi kiba kitegeeza nti kiba kiwadde abalala okumanya nti omuntu wanaaba yeefudde Kyatali avunaanyizibwa manya Magato Yusufu Eyeyita kiyamaani w'ekyalo kino kintu ekimenya amateeka kubanze ndi difensi w'ekyalo naye oba oli awo ate nga ne wemba ngenza okukiikirira kiyamaani era mbagandiwo ku linnya lya kiyamaani so ekintu ekyo sikiba kituufu omuntu okweyita Kyatali tufunze kiyamaani wa Magato zone ate omutuuze emyaka emingi nga ndi kiyamaani w'NRM naye abantu abo abafere twagala gavumenti ebatugiremu eve waggulu ejje wansi enoonyereze balemenga kukwata bukwasi bigambo kubanga omutuuze oyo empalana ze bamuteekako ziva ku ttaka yagula ttaka byagenda okuva mu ttaka ng'afuuse omubbi afuuse omuyekera afuuse omutemu naye ng'ebintu ebyo bya bulimba
ekintu ekiweebula NRM era NRM ebadde nnungi nnyo naye abantu beefuula aba NRM nga si ba NRM. Omwami oyo mu kavidiyo yafulumya nga ayambadde katisaati ka NRM naye ate wano yatulwanyisanga mu kalulu atunoonya akalulu ka pulezidenti. N'ensonga eyo nsaba gavumenti President Museveni atuyambe okutugiramu abantu abo n'okujja okunoonyereza bafune ekituufu. Katulina abantu abafa ne batamanya nga beegasse abantu abo bagenda ne bakozesebwa abantu kuba bamanyi abasecurity balina abasecurity be balina be badiringa nabo ne bajja bakola ensobi. Tusaba pulezidenti atereze ensonga ezo ab'ebyokwerinda baleme kutambuliranga kuki obutambi bajje bakakase kubanga namweyimirira mu mateeka nembeyimirira mbaza mu kooti nkwatiddwa nasibirwa kasijjagirwa nemakenke okumala ennaku 10 ate ndi musajja wabuvunaanyizibwa. Njagala Pulezidenti Museveni ayingire mu kintu ekyo yeetegeze lwaki nakwatibwa nesibwa ng'omukulembeze. Abantu basatu waliwo ne Pastor Elisa bamukwata ne mutanyi wa Peterson ne batusitula ne batuleeta ne batutuusa embiriizi ku polisi ne batuteera awo nga tebalina musango batuvunaanyi. Simanyi nti oba amateeka gakyuka nze okweyimirira omuntu nga musango kana mweyimirira muzza ku lunaku lwennyini mu lujja lwa kooti mwe batukwatira. Naye kyaneewunyisa nnyo okulaba obutambi obusaasana ku mikutu ne ku TV ez'enjawulo nga mulimu kyeyamaani omu nze gwe manyi nti mufere ng'agamba tomutuuzeewo mubi nnyo era yetaaga kukwatibwa maanyi mangi era tekyasingako awo omuntu oyo n'akwatibwa. Twagezaako okugoberera ng'omuntu waffe gwe tumanyi Magato zooni naye nga batukubira amasimu agatutiisatiisa temukigendamu. Era okusa gavumenti yanoonyereza n'ekizuula nti omuntu oyo muntu mulungi era nadda mu mikono emituufu egy'ekkooti era ng'etteeka bwe liragira. Naye kyatwewunyisa nnyo okuba nti atuuse mu kkooti ayeeyimiriddwa olunaku lw'okuddayo ate mwamugoba n'amasaso mukola kyo mutta obusi. Ne kyamaani waffe gwe twataddemu obwesiga agende ayogera ensonga eyo mu mateeka matuufu bakanyamuteeka mu kkomera bamuzibe omumwa. Tugenda okuwulira nti waliwo kyeyamaani era kyamulondoola agamba omusajja oyo mubi nnyo. Baagenda otuwa obutambi obwo nga kyeyamaani mufere tumumanyi ng'omusajja omufere era nga n'ekitundu kyabeeramu si ekyaffe ekya Magato zooni. Eno embeera eri wano mu Magato zooni mugirwanyise mweka mweka mu kuba omulanga omuntu oyo akwatibwe kubanga ali mu kulindirira abantu baffe abeeno n'ebigendererwa bye ebyokwefuniramu akasente oba okubbirako ebintu by'abantu kubanga muganda waffe Peterson Mwesigwa bamubbako ebintu bye byonna era essaawa eno waali ali ku nsiko naye si ku nsiko nti musibe talina kantu kamuzza waka. Tusaba NRM enenungi era eyagala buli muntu omwami bamukomyewo mu maka ge era bemukwatireko kubanga bamujjako buli kimu ekyetaagisa ebyali ebigendererwa byabwe kyalimu kyokutta ndoza kyabalemerera Katonda namukumibwa amaanyi. Era omuntu oyo twagala akwatibwe ebyayogera ne banne babyogere mu lwatu abantu balimbye basobole okuvaamu ekifaananyi kirimbiddwa ne gavumenti gyataddemu okulimba omusajja akangavulwe. Kyeyamaani wa Magato atukulembera atwala Peterson Mwesigwa ne mukyala we Lydia ye Muwonge John. Era tuli ku kyalo kwennyini n'olukiiko lwa kyalo tukuba omulanga abantu abeeyita bakyeyamaani ba Peterson Mwesigwa banoonyerezebweko era bakangavulwe. Lwaki tumanyi nti abantu abakoze omulimu munene si ku Peterson Mwesigwa yekka. Kwa Peterson Mwesigwa bali ku kigero kya kumutta naye kyemmanyi nti waliyo abalala bali mu kunyigirizibwa okufaanana na Peterson Mwesigwa basobole okuba nti bafuna ki okuweererwa. Ofiisi yange yekubira enduulu poliisi etuusa ate kuba ffenki tiyagaasi atukubamisa ate nga ofiisi ero so tekyakola. Museveni madamu Nakyolo mwenna abakulu abali mu gavumenti ab'obutebenkevu Kyazanga tewali butebenkevu olw'omuntu omu yajja mu 2015 tutumanyi ne gye yava n'agamba ava mu ofiisi ya pulezidenti abya abantu nze nyinza okukubira abantu abakabalawo mu Kyazanga bonna nga beekusa kw'oyo omusajja. Brian yabeeranga mu katale bamuveera takyalabika tetumanyi ne gyali
omwana asikafu yakyange embuzi wali eweriyoda kunizigadi titumanyi gye yalaga naye byekuusa kwoyo omusajja yamufera waliwo omwana yali asuubula pikipiki wali omusuubuza pikipiki tetikyamulaba ate ye bamutta amutera nalukayo titumanyi bantu gye balaga naye abasajja balina gurupu nene yabafere tulina wetuwaaba omwana twagezako gamba poliisi netugamba district poliisi region yo bagifuula maka gaabwe Peterson ekyemisana kirya ku region ekyenkya kirya ku district poliisi tetukyalina wetuddukira kali nga si tekivudde waggulu kutuyamba n'abapoliisi kati bamutya era ogamba wabira Peterson eka tebangoba ku mulimu kati Muzayi Museveni tewali muntu asinga gwe n'abantu nze kiyamaani w'akaluluka omukyazanga tawuni kanso naye abantu bwe bali mu kubonaabona olwa omuntu omu Peterson mwesigwa eyafuuka ekizibu yitana kyatabba ente azibba sente azibba akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda tukyana wetulaga taata mutuyambe mujje Kyazanga mulabe temutulayo mu ofiisi tewali kiriyo mujja ku gulawundi mulabe ekiriyo abantu bagenda kukyawane gavumenti yaffe ennungi etemirire olw'abantu abenoonyeza ebyabo baba nkwegayira taata pulezidenti nze ne bwananzita Peterson nkimanyi agenda kunkolako obulabe era musemba kati okundaba omulaba nga temundamanya yanzise oba agenda kumbuzaawo ne bwanambuzaawo nze kasita njogedde kanfe nga njogedde ndase abalala basigadde